wadde naye atwala omululu wakusingako Adamu tali mu mbeera ya mulembe era olunaku olwaleero mundabye nga ndi naye nga tushutinga vidiyo okwongera okulaga abantu embeera muganda waffe Adamu Mulwana gyalimu n'abantu okumanya nti muganda ffe tali bulungi era tulina enteekateeka nyingi nnyo ez'okulaba nga tumutaasa abe nga asobola okubeera ng'atereera nga mu mwezi otulowooza ne ku kawoshi mu kawempe eyo njagala gitekeka njagala kunoonya venue tulabe nga tusobola okuyamba muganda waffe ono ate ne mumakindi muno namwe mumanyi nti budde bwonna mugenda nammwe okukola enteekateeka tulabe nga tumuganda waffe ono tumugattako ettaffaali kubanga embeera gy'alimu si ya mulembe yali musajja anyirira yali musajja asobola okweyimirizaawo yali musajja asobola okubaako byakola naye niwumulaba kati amaziga gamukulukuta olw'embeera gy'alimu n'olwekyo ŋŋanza omulwanirizi w'eddembe ŋŋanza omusajja amanye ennaku ŋŋanza omusajja ayagala buli muntu abeere bulungi sibadde siyinza butajja wano kulaba nga muganda waffe Adamu Mulwana tubeera naye mu mbeera yonna kuba nali nkoze eddwaliro nga Adamu Mulwana ono obutwa bwalimu bisobola okubumujjanjaba naye eddwaliro lyagwa kitegeeza Adamu yeetaaga either Nairobi Hospital oba yeetaaga Aga Khan oba yeetaaga mutwala UK oba London abe ng'asobola okubeera nga ajjanjabibwa atereera n'olwekyo leero tubadde mu video shoot okulaba nga abantu mumanya kiki ekigenda mu maaso ku muganda waffe kuba musobola okubeera eyo ne mulowooza nti babintu byakusaagira manya abantu baffe bategeera omuntu nti mulwadde nga amaze kufa naye musajja adde mulwadde kyokka ng'omuka tegukyaddamu gwe bategeera nti musajja adde mulwadde n'olwekyo bino si byakusaaga bino si byaki musajja waffe mbeera gyali musinyiire. Honorable omuntu walaba Adamu ebikolwa bye n'ebbanga we yakolera ebintu bye bawakize yali sayidi ya kibiina kirala ate gwe tukutunuulira wa kibiina kirala kino tekikwesiitaza kuba nti ojje oyambe Adamu abasigadde bayinza okugaana okuvaayo. Munnange nava mu FDC nenyingira Nuupu nga tulina Adamu mu FDC ate era Adamu yali twini wano ewo mubanda gyali ate neeno gyali musajja si wakusaaga ali wa revolution wankyukakyuka wa bonna ye ali ku struggle etambula kitegeeza nti tewaliwo ekirindobera kubeera n'Adamu kubanga kyaliko kyendiko fena tuteeba mugundi mu college gyateeba gyenteeba ate era mwamulaba ne mu campaign ezaggwa ezamugana ngero bali bati Kyagulanyi Center era Adamu yakola ki y'omu ku basajja abavaayo ne babeera naye naye wakuba mu mbeera eno gye tuliko ey'okulanga muganda waffe abeera bulungi tetwagala teekamu byabufuzi twetaaga abantu bonna bamama fiina baani buli muntu yenna asobola twagala ayambe kubanga oba otaasa obulamu tolina kutunulira byabufuzi zeyo nakola eddwaliro wali mu kawempe nali situnulira byabufuzi oli nalagira mu t-shirt yenaalemu nga tumujjanja baffe kyetufa muntu kubeera mulamu n'olwekyo n'ekyokutaasa Adamu tetwetaaga nti oba kyabyabufuzi oba nti ngweri oba onaagwena twagala tutaasa obulamu then tulabe nga muganda waffe atereera. Wetutunuliramu entandiko eri etya ku Adamu bye yeetaaga biki by'oyinza okutunuzaamu ali? Yeetaaga ebintu bingi nnyo ekisooka yeetaaga ya tiketi okugenda jjanjabibwe yeetaaga ssente ez'obujjanjabi zetulina okubeera nga tusooka tudipositingeko tukyalinda quotation ku malwaliro agamu ge twawandiikidde babe nga bagituwa beetaagako deposit ssente mmeka muganda waffe okusobola okutravlinga because waba agenda mu America tuba tulina okusooka odipositingayo ki okudipositingayo ssente waba agenda UK era bwe kiri pozi Nairobi n'Aga Khan yo ne bw'otadipositingayo n'ogenda musobola okukikwasaganya ago nga manyiiko bulungi naye gali amalwaliro amalala nti bw'odipositingayo then nga bakuweereza invitation kati invitation gy'otwala ku embase ate okufuna ki okufuna visa n'olwekyo yeetaaga ebintu bingi nnyo kati abantu tunatandika campaign eno ey'okusonda abantu ze banaakuŋŋaanya ng'era tubalaga accountability nga tubabuulira ntutuuse wali paka muganda waffe bwe tunalabanga obulamu bwe tukutaasa baganda bange mbeegayiridde bwero kiriwa Adamu ekya kiriwa Ssegirinya ŋŋanze era ngenda kuleeta ettaffaali eryegasa gye sisobola kwogera kati
olw'embeera gyomanyi embeera gyomanyi musajja akava mu kkomera ekintu ng'atodde kinene bulala abantu ne batya kikyali kiri muto kikyali kiri muto naye nga nange nina okubaako kyentoola omuganda nga Adamu ono because ndi kyendirwa Adamu bwe nali nzija kubwa kansala Adamu yajja nanyimbira ku bwereere mu kawempe n'ayimba ennyimba ku bwereere nga sirina kyakumuwa wabula nga musiibuza jambo n'atambuza oluusi ebigero oluusi n'alinnya booda ne yeeyongerayo naye nga nnyimbidde era abalonzi ku bwa kansala ne banonda obwa kansala bwe bwantuusa ku bwemuke kyokala bwe nawulidde omulanga gwa Adamu nadde nnyina kudduka misinde ate sinze nzekka Adamu ataddeko abantu ettaffaali abantu bangi abantu bali mu paliamenti awo lwa Adamu mukama waffe Dr. Besigye Adamu we yalwala oyinza okuba tomanyanga naye mutegeeza mukama waffe musajja wa Adamu yalwala Tokokwabalala olwo Oluyimba lwakuba hiti nsi yonna Lord Mayor Yeyasoka mukama wange musajjawo yalwala twetaaga buyambi musajja waffe abeere bulungi madamu Winikiza musajja wa Adamu yalwala twetaaga buyambi nandala mafaabi musajjawo Adamu yalwala n'abakaba parliament bonna nzengenda kuwasaganya abakaba parliament naddala ab'ekibiina kya NUP n'abeefudisa bamenyinako benyinako omukwano mwejuke Francis musajjawo Ssebo yalwala Adamu oyinza okuba obadde tomanyi naye kati tuyite wano omulengero omulabe bwafaanana yalina kiro Adamu yali aweza kiro 2 twepimanga naye kati alina 42 tugenza okuddamu omupima alina 42 tusiŋŋaŋŋanako busiŋŋaŋŋanyi zinange baali tebannakwata nalina kiro 98 nagenza okudda nga 5 gasigadde mu kkomera kiro 5 tukiyita kyakusaaga so omuganda waffe embeera gyalimu si nnungi yeetaaga buyambi yeetaaga kulaba nga ajjanjabibwa mwannyinaze eyinguliri tulinawe oli mulungi nnyo mu mobilization Adamu nange yalwala Nyanzula Dolini Adamu yalwala kuba wayinza okumanira ti batumanyi oluusi nesimu Adamu nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 75 77 oba ku WhatsApp 77 85 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A-level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 anamumwenda kisoboka Furniture era bannabitonde mbakubiriza kati mu parliament tulina Muganda Ferudamani tulina Geoffrey Lutaya ate era basajja ba Adam actually we mbadde nkola ate abo mbadde bambira bidde era nkoze bulungi nnyo kubanga we balina n'osooka okukulembera olutabaalo bannabitone naye kati walina okubaawo enteekateeka ekolebwa kuba tubanga tulinayo Geoffrey Lutaya Muganda Ferudamani nga tulinayo ne Ludamani basobola okuteekawo enteekateeka ne tuleeta proposal ti munnabitone bw'abanga alwadde abeeko ennyambibwa gy'ayambibwanga mu parliament baetafaali bannabitone tebaleta ku ggwanga ddene ennyimba ze bayimba z'amakulu balinamu message gye bateekamu eyamba ensi eno lwaki bwe bafuna obuzibu ate oluusi tugenda mu kawash kuba yeebaawo awo immediate kubasondera ku gundi
live banange muyambe ate oluso akasente ne kajjanga katini naye akasente kama akavudde wali mu parliament ate muyinayo bali representative abasobola okubaako kye boogera ku nteekateeka eno ndaba nga kijja kubeera nga kituyamba n'olwekyo bannabitone basaana okusalira amagezi ate bannabitone nabo okwekolamu omulimu ogwawamu kubanga enkokola zisuuse bannabitone onawoza nze ensinga kakati abandi badde bekolamu omulimu okulanga bayambagana nosanga bali mu kulwanagana ani asinga nze ensinga gundi gwosinga nze eveweit kakati ebyokulwanagana bwebito tebiyamba tobala munabitone oluusi afiirwa n'alwaza nga ne ssente ez'okumujjanjaba bambi tewali ate nga naye oluusi talina kubanga akasente kafuna ebikatwala bingi bannabitone akasente ako kebafuna bakakozesa oluusi mu kuyamba kati adamu ono musajja namuyitanga nga ndi muzi charities ne mugalu w'abaana ekawempe balina obuzibu tebalina kyakulya jantugendeyo tubakyalire n'aleeta 2 nendeete 2 netugatta netugende tuyamba abantu kitegeeza nti n'akasente ke yafunanga adamu era alina we yakasonsekanga alina be yayambanga kati olwali wabanga afunye obuzibu tetuyinza kutuula naffe tugende tumuyambe kuba enkola eriwo gwoyamba leero ate nkya yakuyamba adamu abadde ayamba naye kati takyasobola kati ffe tulina okumuyamba yembeera mwe tutambulira ensonga lwaki nyamba nnyo abana bagaa Ssegirinya oba mugagga siri mugagga kubanga okuyamba si bugagga okuyamba guba mutima abagagga bangi nga tebayamba ate abaavu bangi nga bayamba naye abantu balina okukitegeera nti gwoyamba leero enkya yakuyamba n'olwekyo adamu tetuyinza kutuula ng'ali mu mbeera ey'okubonaabona n'olwekyo baganda ffe bajjofule lutaayawona lebo muganda ffe erudamaani muganange kayemba solo bwe kiba kyetaagisa kukolalo sho tugiteeko ba ku freedom city nga yakuyamba adamu nakyo kikola tutugaa nti bannange Tokokwabalala musajja waffe tumunoonyeze enteekateeka ey'okumujjanjaba tumunoonyeze ssente ez'okumutwalira oba yindi yajjanjabwe ne bwe tugiteeka wali ku gundi we tugiteeka wali ku papaazi nawo wakola oba akamwesi wali ewange nawo wakola tulabe nga muganda ffe tusobola okumunoonyeza akasente mbeegayiridde bannange tuleme kubeera kutuuka lunaku olundi kale omusajja singa twamuyamba singa twakola bwe tuti singa oyo gwe twagala okugjawo kyobala Ssegirinya nange sinaba kutereera naye ate adamu embeera gy'alimu ate embi esinga ku yange kati muno embeera bwebe kusingako ate muyambe olaye ng'abeera mu mbeera ennungi n'olwekyo adamu nja kuyimirira naye mu mbeera yonna ne bwe kiba kyetaaga mutwala ku parliament wali buli mubaka tumutegeeze nti adamu waffe mulwadde tugenda kugendayo mutwale buli mubaka nti ono yadamu mulwana twetaaga buyambi ono yadamu mulwana twetaaga buyambi ono yadamu mulwana ngenda mutambuza nga bw'onootunda enseenene mu kibuga enseenene nswa menvu bwe ngenda okukola Ssegirinya ne mu kibuga omwo nja muyisaamu olunaku aluwa paaka era nsaba poliisi nti muganda tetuli mbyabufuzi tuli mu kusondera muganda waffe saagala mutwale misinde ochola nkusabidde wano muganda wange nti budde bonna nja kuyisaako adamu mulwana mu kibuga omwo nga ngenda nsonda ssente ez'okumujjanjaba nti banne muyamba adamu mulwana ng'abatunda amenvu bagenda bayimba bizinensi zaabwe ng'abatunda enswa bagenda bayimba enswa zaabwe ne muganda ffe tugenda okukola kuba twagala taasa bulamu bwe tunaatuula obutuuzi babulira mazima obulamu bwa adamu mulwana bujja tugendako ate tutandike kale singa twakola kino bantu banyumirwa nnyo okuwamba bugo okusinga ate okutaasa obulamu olwaki muntu ayagala nnyo awunnyo amabugo naye omuganda tutaasa obulamu aye takkiriza olwekyo tuve prevention is better than cure tutaase muganda waffe abe ng'asobola okubeera ng'atereera amalwaliro g'omu Uganda nago malwadde go gennyini ti amalwaliro nago malwadde kanaye eddwaliro jatwalayo omuntu balina panado balina ki betulina kati adamu mulwana eddwaliro lyandigenzeemu erina specialized medication yandibadde Mulago hospital naye gwomanye ekiri Mulago hospital eddwaliro dwadde n'okusinga abalwadde abagendayo kale omusajja wegala tumutwaliro tekisoboka kiruddu gituukeko yo yokka nga wakatuuka wali ekivundu ekiri wali muganda wange era nagambye alani aneekwate waliwo baganda bange abali ebweru abaŋŋambye nti basobola okujja ne bafuuyira constituency nga bagenda okufuuyira eyange perfume naawe ekiruddu bamufuuyire constituency ye ekivundu kiveewo kati tuddire adamu ono musajja international icon tumutwale ekiruddu muganda wange tetusobola kikola ekyo ekivundu kyokka bwe kineegatta ku bulwadde obumuluma